yali omuyambi wa munnabyabufuzi Kanolo Dr. Warren Kiza Besigye Kifeefe Sam Mugumya nate amayitire ge gazzeemu okuba ag'amatankane nga guno gwe mulundi ogwokubiri nga amayitire ge gafuuka ag'amatankane mu ngeri y'ekuba omunaku tekyesigala mu mutwe. Lieutenant Kano Edgar Musasiza akulira ensonga z'abantu ba bulijjo mu magye yategezezza kkooti enkulu nti bonga amagye g'ensi eno Uganda nti si be balina Sam Mugumya yadde nga bannamateeka be balumiriza ti amagye ga Uganda ge gawamba Sam Mugumya. Amagye ge gamu era galumirizibwa okukyojjanya ab'oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda nga waliwo abazze bayoolebwa ne basimbibwa mu kaguli nga balumirizibwa okwambala ebifaanagana n'ebyamagye olwo ne basimba ennyiriri ezaalambulwa ng'amagye gagamba nti okwo kuyeeyereza amagye ate nti nga kimenya mateeka. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Meja General Felix Kulaije ssekamwa w'amagye ga UPDF ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Joseph Lukyamuzi ku nsonga zino. Sabbiiti eno olina statement gye wakoze nti state teabductinga ekola bukozi arrest. Tusaba tutangaaza enjawulo omuwambe aleetebwa mu kkooti anti era waliwo abamu abatalabika kati nga Sam Mugumya. Ate ffe tulina anti babadde babasabye mumuleete naye tuleeta gwe tutalina gwe gusoose Mugumya okubula. Twasemba kumumanya ng'ali ludda lw'eyo Congo yali tasoose kubula era yalina ebizibu byabo. Ddamu ekibuuzo mwami Lukyamu yali tasoose kubula era ne mututeekako nninga mutumuleete naye okuvaawo baatugamba nti akomyewo Uganda ate ne batuddamu tugende step by step sebo mwateeka ku nninga tumuleete yazuulibwa ali luddawa Congo kati mutinzira okutandika okumutubuuza. Waliwo abagamba nti baamuwamba embalala ng'abantu balaba baleete obujulizi nti ffe temulina kakati jeno waliwo kino ekyabano abaana bano abavunaanibwa okumaliza ekyamugumya okujjako ng'ofuuse spokesman w'abali nedda nze ndi munamawulire mu Lungereza bagamba the accuser has the onus to prove ogamba nti nze nkoze kino oba nze nina gundi. Amagye galina capacity esobola okutwakinga Mugumya ne tumanya waali mu nsi nga Munnayuganda. Bw'afuuka ensonga y'okutwakinga bukyala nga babasabye nedda Munnayuganda waddembe okufuluma eggwanga n'okubeera munda ekyo kimanyi. Kati ddi lwafuuka ensonga mwetaaga okumutwakinga bwabeera security threat oli ku bibyo nga tukunoonya tukwagazaaki muyinza okikola ku lwa Munnayuganda okumanya gy'ali. No please Bannayuganda si mbuzi bantu embuzi ebula n'oginoonya oba endiga. Nedda president yagambanga nti omuntu abula atya n'empiso tuginoonya. Exactly niwe ono teyabuze nze kyembakakasa ate bino mbizize mbyogera waliwo omulala wano gwe mwagamba Bosome twamwambye bamusanga aliho yima ali ku bibye ne mbagamba bobo baddi ne mudda kunze ne muvuma. Kakati jeno eky'abaana abambala uniform waliwo be mwavunaanye okola illegal military drill. Yes. Ne waliwo society ebibuuzo byebuuza nti nga waliwo abalala abakola ebintu bwe bityo nga abascoutu groups bwe zityo zonga tebuddagwo ekigambo bayise baki abascoutu. Kakati abascoutu bakola ki? Abascoutu ati si b'amagye nabo bakola zi parade. Exactly ninga abascoutu bali gazette abascoutu balina entendekebwa eyaabwe erambuluddwa mu tteeka omuleke okubuzaabuza abantu. Kakati era jeno waliwo ekyokubeera nti mulondo omuntu omwomu ne parade yaliko abantu bangi waliwo n'abaali mu maaso nga temubanonanga. Waliwo eddeko akatogo nkamanyi okamira mulundi gumu nedda olina engeri gy'ojja ng'okasemba. Kati ozzeemu ekibuuzo kyo kagamba buli omu alindira olwe ozzeemu ekibuuzo kyo olimu ansa mwekulukuunyiza ate okubagamba bonna ne bareportinga lumune nampulira zibi nti Balembogo yamutta. Genda ku kirala. Kakati jeno kyavayo nti mubadde mulina officers nga bakuwa wrong information nga bagira bibbomu nti naawo abo tulinda obalabako mu kkooti. Ekyo ekibuuzo mu ansa mwennyini mwoli bajja kuleetebwa mu kkooti ng'emaze okuteekebwawo. Court martial temugenda baleeta eno eno mu kkooti za bulijjo civilian court ba bulijjo kyoteza amateeka ga bulijjo tegasobola bandolinga. Oziise civilian court si bwoziyise bano ba civilian aba amagye neyanziza so